Inside Story Uganda, real source of political updates. Tumanya wa Uganda byatagalira era wa utalina kufunalira Museveni kubanga ye naye yasikira bisikire ebimu yali abajjajja ffe ne bakitaffe era kasate yali abalu ebiseere beti yaliyo akabalega bamwanga ne Muteesa olubereberye be ba heroes ba independence bano ba musazi bonna beri pako bweri pi bazalisa mwana bali bannansi ntife bagavana bonna betwafuna sa Bear, Keskes Bear, yateekawo omwalo gwe Port Bear. Yes. N'ateekawo steamers kubanga ffe baali batuwadde kulima pamba. Abangiriza bategeera Abaganda bayamba nnyo wano. Nina akatabo kange nja kakusomera. Nti abanyu b'enjaga mu bimulowooza abakomyewo munno. Abanyu b'enjaga byatuyamba nnyo. Abali muki? Abanyu b'enjaga. Ekyasinga okutiisa Lugadi yasanga mwanga afuuwa enjaga nga alina omusokoto bwe guti. Kapere Lugadi. Kapere Lugadi. Anti yali amugambye kusula Nakivubo n'awamba Kampala mukadde. Nagandi kumusiza mu mazzi eri. Bakomando ba Buganda mu ggye lya Buganda. Kamanda wa ggye lya Buganda bamuyitanga Mujaasi. Emmundu kiva mu Luswayiri bakiyita ebbule ekibundubundu. Naye ffe Abaganda tulina erinnya ly'emmundu. Abaserikale bagita Sira. Ffe Abaganda tugita omugemera wala. Kuba twava mu mafumu ne twadaputinga kuki. Tukugemera wala. Kati Lugadi agenda okujja wano abanyu b'enjaga mwanga n'amusindikira bakomando. Abanyu b'enjaga alina ebbandi ye y'abantu. Bakuyitanga Mugwaba. Banyu abafuyi b'Omugwaba. Kusomera naye olwaleero njagala kubasomera. What you are seeing now is a crisis in the government. Nayogera neŋŋamba nti mu gavumenti ya Museveni mulimu ekitambo. Tekiganya Lubaale kwogera. Naye ekitambo yakikutte. Wayogera. Ekitambo yakikutte. Ogamba Lubaale takyayogera kitambo kireese obuzibu. Ekitambo yakikutte. There was a government within a government led by somebody who was feared by all. Substitute. Except me. Era mwe kyenva mpaka muli batiitiizi. Mbakubye mu myaka 8 ne bawanika emikono. President yampa sente ne bazikweka naye abatwalidde ku mpingo ne bazijjayo ne bazizzayo gye zaali kati ze zirina okuva zijje wewa ate n'abagamba nti oba obwo baluma ngenda muwa amakutiya oyo mulwanyi atereeze eggwanga naye bavuddeyo bakankana ekisozi omwezi embambula bagwende kakati mmwe ekibakola obubi temwina ba political scientists. What are we going through? A certain person believed that there was a virtue, that Museveni had lost power. In his strategy, ngawambe power ne banne. Kakati ngabo balowooza, they are obsessed with the money. Ebyo byonna service babba sente nti bagule abalonzi. Nzinga mbatunulidde bwente. Ka gurupu kaabwe kakubye nengamalawo. Okapira baba kakubulire President Museveni yekola billions of dollars $1,400 million. That is a lot of money. Okuteeka amasannyalaze mu gombola 8 bazibba gitutu nga namubye aliyitira busiiba. Museveni n'alagira abantu babiri babakwate. Museveni yabuuza, are these people still, as idiots still breathing in the air? Ne bamuzza mu mateeka weebali anabusi bazibba. Babagamba okututwala mu kooti ngeri y'omulamuzi nga agenda tuwa beiru oba siiki temututwalayo. Yes, nze natulako nabo mu nyumba y'omuntu netutuula aba basatu naye namala kebera nyumba yonna edde bifo nagiyingiramu nga nzigale atwala kufuna bizibu nga nzigale ne wagiyingiramu nagiyingiramu ennyumba yaabwe nga nzigale nenzigulawo nemmanya ebisenge byonna mugende mu mubuuze ono musajja yaliko vice chancellor wa Victoria
gwe batwala mu faina gwe batwala mweneje ne bamugobayo bamuyitaani omuvubuka batwala mwenejeyo bamutwala abo abavuka bamwenda ne bagoba Gundi Kaliisa ne bamuteeka mu abbe ne bamwefuulira yava mu Victoria nagenda mu nyumba ye ekiro nga tugenda gituulamu enkeera nenjigula ebisenge byonna okakasa eki manye nga tugenda gituulamu meeting enkya kati ng'otidde ki annali boote baategeera nti ate tugenda okutuula nagenzeewo ekiro omwami we bamuyita nimuje mumubuuze muvuuka muto yali vice chancellor wa Victoria bamwenda ne bamuleeta ne bakuba Kaliisa bwe bamala okubba ne bamugoba that man I entered that man's house nenkebera ebisenge byonna nga we are going to meet tomorrow n'ababba sente za leero ate muli mu gadget si zonna zitiisatiisa kuganti zijja kuloba amaloboozi nayo gundi nampita miso kati mukulu yennyini yeekolera omulimu yali chief justice katuleebe naga nti mpisa emirundi nempita negundi nani ne Kanyehamba batuleetera obujulizi kozi yataddemu ebyuma mu ofiisi ye nasindikayo omwana w'amawulire teyandabayo I'm very sophisticated bano bwe bali bagenda obawozesa nga bawoleza ku Zoom ne ICC bavunaana bagenda ku Serena gye batuula nga tebakkiriza muntu yenna kulinnyamu eyo lumu nga ye miso ebirina miso yasindikayo omuntu yateeka ku kifaananyi kya Museveni nga tebayinza kigobawo ndese portrait ya Museveni babagamba temuyingiza metallic item yonna miso entered before byonna mbiyina n'omuzungu byeyayogera nakibaala oyo abazungu miso tugizanyisa mbabazi yagamba nti oyo omusajja mirundi dwafusi all security organizations kati kakka baali bamuzinzeeko nakwata speedboat yange nengende wakakka ekiro nangayitira eno nampa fayiro 7 abatta bakaweesa abattabaani kati nawandiisa akatabo kange vomits of a master spy olaba kakka bamulina ukudu kubanga balamu ye yali agenza okukwata kakamitamalekanguizaga alina bungi nnyo bangamba nti alina omuntu gwe yakwatakaono gundi omukulu sali namugamba amute n'agaana ono gundi ani yali minister mu charge of the president ani yamuyambye anti nti nkugamba bugambe nti abalabe boggwe bambe bakwasenze setiraiti tewali meeting gye batuulamu gyesimanyi musajja yatudekakanga ali mu buzibu agenda kumalako atya amaze anti kayekaka yaŋŋamba baagala fayiro omanyengo engo naye emanyi nti mujagalako ddiba lyayo bwekwatibwa mu kyuma yeerumamu okugulu engo nekulekera okugulu neyekweka kati eyo primitive badde batwala kakka babadde batwala oyo omukazi gundi naye tebanyamba nze ngenda nammwe mulete ku ssente ate baleeta sente bakafunze ki nabagamba nti bakafunze ki bamutega butezi nange nalingira ddugwamu nti oyo omusajja owa pal of Africa abayindi abo abachina bakozesa abaana baffe kubanga abakazi ewaabwe sirabangayo omuntu atula mu kifo kya mukulu kaka n'aba authority yamanyi eyekanidde awo oyo omusajja yasukka kabafunze ki yali minisita wa leba yatasobola kubeerayo tumwebaze naani baali beexportinga abantu ebiriko eyo keesi gyeri mu ICC naye tenabaleka kakati nange yankubira essimu mwalimu aba special forces omwo bambega waliwo omuvubuka yali akola mu State House nakolerayo embaga yali atuyamba mu visas bamukwasa passport y'omu ku bakodomi ba president ne bagibba ekiro ne bamusiba nomugoba ku mulimu nemugamba lwaki wakoleddeyo embaga otyo kakati abasajja to look at this case if the girl was accusing the manager of sex abuse or molestation, does the arrest of Kabafunzechi end the case? Because Kabafunzechi was not a key witness. Kabafunzechi was lured into a trap with the Sadis Sasud. Kabafunzechi as Minister of Labor
This girl went there accusing the manager allegations. Kabafunza being an African just allegations thought that he could help the man who was part of Africa. Because this man is heavily fortified, is heavily protected, but Bamuganti Mutegi. What's the intention of a man who wants to get a bribe? Do we meet in a hotel? No, of course not. Omwenzi omutuufu mubeera mu lusuku. Buli hoteri zonna baziwumulamu obutuli. There is no sensible person who can go to a hotel to pick a bribe. If Kabakufunzachi was so stupid to pick a bribe from a hotel, why didn't he go to this man's hotel? Nze nabategeera aba special forces aba intelligence babeera waawo bankubira esimu nti omusajja akwagala ali bweru neŋŋaana nga nabakutte dda nti tujje kubanga bwe kye bakola bakugamba ti if it turn it into an extortion mission guba gufudde. Why didn't the police proceed with the allegations of this girl? Tibalina magezi okuwayirangako kususse anti kakati nkubuulira nti omu ku bantu ate mwana kankubuulire nti nze nyambye nnyo Museveni nenyamba ne Muhoozi. Museveni ajja kunsasula ateekeddwa ne Kabaka namuyamba. I saved the Kabaka from assassination. Kabaka bali bamupulanize bamutte nga yakajja. I got information, Miso was in operation, nengende omusajja bali bamuyita Wamala netuve Wamala netugenda tulaba Kabaka nemugabo genda kutemulira ku mukolo naga naye oba batukanga kangendeyo malayo eddakiika ntono. I saved the Kabaka's life. Muhoozi muwonyeza President muwonyeza gavumenti y'ogisuula. Ongambye ekitambo bakikutte. Ekitambo bakikutte. Meeting yabadde ekibala agenda kwogera. Meeting yabadde ekisozi wano yabagambye oba obwo obutono bwe bubakayanya kamuwama kuti yabase waliwo yebasobwedda mulabe ewuwe ku bifo yebase tasobola kusituka. Kakati nze mbagamba all of what you are seeing is good. When you say crisis, then a problem is going to be solved. Tiono ayagala kusula gavumenti yalowooza ti there is a virtue. Museveni namusalira amagezi namugamba help me okutereza gavumenti neyefuula wakitolo nani ku bantu n'abanyalako koza agoba bibi yali enguzi yagoba abantu yakolaki kati nabitabula bamutegedde mukubye ne muteeka ku ttaka. There going to be peace here kubanga obusiru babadde balowooleza mu ssente. Toyinza kupa $400 million ez'amasanyalaze mukalulu nemubba ennyama nemugiteekako frimayi faludon nemulumba ennyanja nemulumba ebikajjo by'abasoga Museveni agwe bo babeerewo. I have 10 points program nga wazijjo gwe oleete points program gwe ayagala kusuula kintu kya musajja. Muhoozi is not a citizen of Uganda. According to his father's book, I read what was the intention of the framers of the constitution. Would the mother of Muhoozi, after falling pregnant, would we have come back to Uganda to deliver? Tebali mutidewo. Even the makers of the framers of the constitution were in exile, had come from exile. Muhoozi nopute mwagala ate pasa hizo mwiza okumma kakati ono w'abasodoksi azze kugaba bwa papa nagati tetujja muwa kuba abasamize tebamwagala. If Muhoozi is hated by Nup, then it means he's loyal to his father. You will more. Can you use it? Tinaye abasiramu bakugamba ti omutamiivu n'omushiriki tebebuzibwako ku nsonga z'abasiraamu. Kati mulonda omukulu w'ettwale ne mugamba nti sheeke mirundi ye abashiriki tebamwagala. Abashiriki gwe bataagala ye mutuufu kuba kyeka kyakola kikoma effectively. Nobuuza nti naye mutu ekiguno and parade himself if he is very important. Bakubya amawulire eggulu. The most powerful people who are they? Naikutama uligariri pepa nengocha. Mwenda bali bamuwadde wa minister wa information. Munne namukuba.
kati mwenda taliimu tumwebaze taliimu muhozi taliimu bali powerful ono ayagala okwera bambu yali powerful nabokeza you were stupid kubanga abatekedde okubeera ya powerful gurupu ye yonna teriimu bamwe waggulako akapapula kabadde kagule the most powerful other papers where is the first lady? Because in politics we know that the official church does not reflect where Museveni is a family even solitary. Mwami Tamale Mende atugambye nti government okubeera y'amaanyi President Museveni agudde mu lukwe lw'abantu abaagala okumusumbwa abaagala okusula government. Ate kankubuulire era nenda baba Segiriya Sheikh Museveni kuyiridde yidi awagala kisooki kusala ku bisolo naye kapa zaatasala bbiri zisegirinya ne munne azigalidde mu kibookezi kakati raba engamira bwe yekalakasa bweyiwa ebintu bwetomera akatandaalo oba kapa bazigalidde kuyitidde engamira evaayo etya endiga yekyanga embuzi mwabasalibwa kati obesije abasecurity be bamuleese tebalina ke balya tiyagasi agaze uniform za tiyagasi zigaze ebikofiira bigaze oyo omwana Bobi Wine yabakola akakodyo yabazanya plan B yaliwo watudde asirise mwana wampisa nnyo mwana tayomba talwana mwana wampisa nnyo baba batuletedde bino ye Bobi Wine gundi za Bobi Wine bali bamukuba tear gas besi yavaayo nakubira Bobi Wine esimu nemugamba ogende kayunga bakusesa siriya muyitawa nemugamba Museveni olowooza yakuba naga nti bamafia be bangu engamia zalese zino bazisale andika nkubuli engamira gye bayita Besigye endiga gye bayita Lukyamuzi buno obubuzi bwe bayita mabishe bwekadisa butabulula olujja Sheikh Museveni enkya Idi Aduwa kapa azigalidde zisegirinya kakati how can you come menacingly destroy things in the compound? That is a stupid come. He'll just lock him up. Why? We have peace because Besigye is not there. If Besigye comes, he'll be locked inside. Kubana bagamba if a mad man on a market day, peaceful market day, enters a market wielding a palm, creating a stampede, forcing people to run after stepping on the other and call. What should do you blame the market master, Museveni? No, because even if the entrance doors were widely open, peace prevailed before the lunatic. Omulalu abadde tanajja mu katale kabadde peaceful. Ekitegeeza what the sellers should join the market masters and the buyers to apprehend the lunatic. Besi atajetinga nnyo working places kati mubeereko n'enkoni bbiri eyokubalukwako neyokuba Besigye working places kuba Besigye atujooga nnyo Besigye ajja mu lunch time nayavuwaza abaganda ne bayiwa emmere ajja kufa wairindi anti omukazi akeera ku makya neyewola ennyama neyewola ebyennyanja neyewola ebinyeebwa neyewola amatooke Besigye yayingira ssaawa 7 abakazi ne bayiwa emmere anti kati atagamba nti baze okuyamba Besigye tabala. Why? If Besigye had a future, why did he not participate in the presidential elections? Where was he? Gwatebakanga ku mukazi nga wali omubebera oyinza okugenda okukebera omwana mu DNA ate oba ononyayo kati Besigye anoonya ki ku mwana ye teyajja ku olwo kati omwana yazaalibwa Bobi Wine ye mugezi teri muntu yasoma byabufuzi who can antagonize Museveni today. Museveni have 5 years ahead. He can antagonize everybody. Mukazi we yanoba bwaba akomyewo atali mu makadda mu kutawanya. If Mbabazi is coming back, it means Museveni is Kategaya yagenda n'akomawo. Ono agenze n'akomawo. Kakati ate omukazi we wakanoba. Besigye yagana okudda.
anti Besigye yali aweebwa bagundi sente abazungu bwe bamugaa nti lekera Mbabazi n'agaana ne bamuta Besigye sente abadde azijja mu gavumenti njavu mpitirivu Besigye kati aba security bakandiko be bamuwa sente bano abayiso nti ajja atabule tiyagasaagaze ono omwana yakola pulani B tavuma bantu tayomba mwana wa mpisa nnyo yali buwatuko nembuzi bakanyuka amagere ye kasa yafunyisa olubuto nasirika from zero nofuna bakankaaga. What does he want? Kitegeza asirike abere magere has achieved. He achieved in fact uyo mwana Bobi Wine is the opposition we want. After the election go back and work from zero. Where was Besigye? What statement did Besigye make when the government slammed a ban on Bobi Wine girls? When these people, the alleged noble people, Besigye yakola chenga Bobi Wine bamuje kalanga bamuletera mu nyonyi. Did he make any statement? Yali amuteeka nti bamutte Besigye mboko buli working places enkoni mbabuli gye bazigula balinde bana abagenda kukwata enkoni ziri mu kabuga kano abazesunze enkoni ziri mu kabuga kano kalinanyi wa Professor Nsibambi kati lole Kasabesi yavuddeyo lole enkoni yavudde ku milioni 1 mu kitundu baba tukibo nze wange nalina yikanyeza amabanda bazigula bani abagenda okuba enkoni people abantu baavu bagala kuzza abaana baabwe mu ssomero. What type of animal is this? When the cats, the petty cats, the pussies, they are locked in a box. On when the following day is slaughtering day. Yes, these cats that cannot be slaughtered have been locked up. But a camel menacing is destroying property. Is warming up to destroy property. I wish you good luck, Besigye and team. Kakati nze mbagamba nti for me I political decisions nti okusango gwa Nantaba guli mu kooti naye gaamwogereko Nantaba musankangu ogereko okiriza guli mu kooti nawandika akatabo kano bakayita batya tandabe bakayita batya Nantaba the iron lady facts behind her troubles. Yes. Bikibi bamuteekako bino nakawandika ki bitamale bannaye Nantaba nakawandika ddi kano akatabo ka Nantaba authored on 4th June 2019 Eid Day slaughtering day nyini kakati nkugamba nti nakugamba nti the tricks behind Nantaba's troubles. This brings us to the gist of my submission. I first heard about Nantaba when she contested for the Kayunga constituency seat and followed her competitors with an alarming margin. By then, I not pick interest in her because I saw that she was like any other novice politician who was going to grab a few headlines and vanish. My assessment was based on the fact that she did not emerge from any political organization like a DP or UID or any other non-government organization. She did not even emerge from human rights groups or feminine rights groups. She was not like the Maria Matembe type. The only people that knew her potential at the time were the land grabbers in the areas around Kayunga. Nantaba bwe yajja etukakinga by storm kubanga teyava mu non-government organizations, teyava mu UID, teyava mu DP, teyava awa. Kakati Nantaba bwe yafuuka Nantaba, I dismissed her. Avuddewa biba amatembe abogera enyenje nezigwa. Nakugamba Nantaba had witnessed shocking incidents where helpless peasants were being evicted from their bibanja without due compensation. Interestingly, I have not heard that Nantaba's confrontation with the land grabbers
was self-motivated. It was driven by her concern to the public. So why did the land grabbers dread Nantaba, fear her? The answer is that the mafia gang operates with impunity, and their practice can be attributed to the following. To the following. Mafia, ba. Nanyini buyinza yakkiriza. Yaganti I thought he was a Catholic. I could take his man and come near him. 8 years I've been fighting this gang, and the gang is split. Katonda bwe yali agala okubalemesa omunala mwenda bamwadde obwa minisita bwa information amubye mwenda kyakola ono mwenda kyamufiirako bamumalawo Katonda yabaawula nnimi myayini. Did I mention that Mwenda was being groomed to become a minister of information? I knew it. Agenda mwere the group is going to split. Bwe batuuka mukuba wozese Hague ye n'atema n'alekayo banne babasibe banne tebamwagalirako ddala nemanya agenda kuba. I was encouraging him to start what has ended him. Those are the following reasons. They control politicians in particular constituencies and use money to decide who emerges as winner in an election. This helps them to hold the politician hostage, and he or she can never raise any concern against the people. Ababbi ba mafia bebateekamu abantu. Parliament ya Uganda 90% batume butumi bebagire si mitwe gyabwe babazanyisa okulokisa naddala ono abaddanira ku bantu abaka ba Parliament 90% mukolera under proxy n'awanika obugulu mubye n'awanika si bebakola. Yes, nabo bemulaba. Why is it that when you complain about land grabbing is only Museveni who responds? Lwaki Mengo tenyega? Lwaki Namirembe tenyega? Nebaga nti chicha siya kanisa. Have evidence. It belongs to a minister. Are you sure? I'm telling you. Send it to us on that. Anti chibaswaza kiri kimu. Building eyegula sente meka. Bagitandika na zero. Erimbu wanana. Lwaki Archbishop agamba naka raising of 80 billion. What's the cost of that building? Time was 4. What's the cost? Because it means they are raising money to buy it. If they are owning it, the money would be less. Because Crescent Towers was rehabilitated at a cost of 13 billion. But its cost was 11 billion. What's the cost of that building? Sente nyingi kusinga anti kubuulira nedda building eyegula sente meka nettaka lyokka if it is theirs and they borrowed the money baali badde basaba sente meka. Archbishop Ontakali Archbishop ono yali badde asaba sente n'entaka ly'omukuba nennyini kizimbe ekyo yamukuba babba 70 billion Anglican churches eyatunda wa wange w'empindi wamugamba yegendeza olaba abayitayita mu maaso g'ennaku zino beetalaatala azanye eki Nigeria Ntakali party mulimu omukazi omuddugavu omunene yetala afaanana nankabiri wanyenya kabina ku musumba they use security organs to silence everybody. They also pocket judicial officers including district attorneys and magistrates. These judicial officers are used by mafia to imprison those who resist evictions or deny them bail in order to break their spirits. This is how the mafia operates in rural areas. The most damaging thing the mafias have done to President Museveni is that they are regarded to be NRM supporters. Whenever the president visits an area, the mafia appear to be close to him. In many cases, they happen to be the chief organizers of his functions and even get selected to speak on behalf of the people. They also influence the appointment of RDCs. Therefore, the land grabbers realized that Nantaba had the support of the locals, which has resulted into a people's fight. The land grabbers
cannot hesitate to involve the president's name in all of their discussions. This, however, does not apply to Nantaba. Museveni identifies good cadres and groups in charge of mobilization, especially the youth, which is a good practice for the future of NRM as a party. Who then will bring new members in the party in case it loses elections? It's like a cattle keeper whose clan has no calves. Is new blood ekiralo kiyite enyana ekiralo kyenyana tukiyita ekyanya. Yes, a cattle keeper like me. Abaganda bakugamba nti watugamba nti abaganda bandi balina kuba balunzi bante ate abanyankole bantumye erinnya Lutera Basuma, omukubi w'ababbi mirundi Lutera Basuma. Lutera Basuma kati natadde application yange ennaku 14 bateekako mirundi Lutera Basuma. Lutera Basuma bakuteekako ku linnya. Abanyankole balina amannya malungi. Akateesumba tekaŋŋangika, akahinda, akayibula enkuba, akahonda, kabaziguluka, yabuuka ebizibu byonna. Kandiho nkyaliwo ne bwemunayogera waliwo kati nange mirundi Katera Basuma. Katera Basuma oba balitumye bashiisha muntu akuba abantu bonna n'abasanya bashiisha kakati nkugamba